Ennaku mukaaga zokka nsaleesale yaweebwa abantu bonna abakolera ku ttaka ly'eggaali y'omukka mu Ndeeba okusengulwa wabula beeralikirivu kubanga tebamanyiwa we bagenda kudda. Enkya ya leero abasuubuzi abakolera ku ttaka ly'eggaali y'omukka mu Ndeeba bakedde kulaga butali bumativu olw'engeri gye bagobaganyizibwamu kyokka nga tebabafunidde kifo kirala. Ekitongole ekyagala okutugoba wano kya gavumenti era kiviira ddala mu State House. Tusaba gavumenti ekirowoozeeko naffe tuli bantu tetuli bisolo wano bwe tuyiiza. Museveni atuyambe atulwanirireko kubanga tetulina we tugenda kudda. Tetuyina wo tetuyina. Bano bagamba nti newankubadde baagala enkulaakulana mu kitundu kyokka bandisose ne babateekerateekera ekifo ekirala we basobola okunoonyeza ekikumi era basabye abakulembeze okubalwanirira. Twali tulowooza nti abakulembeze baffe bagenda kutuyamba boogere n'abasajja ba leero at least bagira batuleseewokko wano nga bwe batukolera ku kiri kye twagala. Naye kati ekiseera kituuse bagenda kutuggyawo tetulina gye tudda, obudde butuuse butuweddeko. Bannange tusaba buyambi mutudduukirire nga bwe mwatunoonyaamu obululu mumanye tuli balonzi bammwe. Ate omuntu owa wansi yanyigirizibwa n'olw'ensonga eyo abakulembeze tubasaba bekikwatako mwenna tulwanire wamu twetaaga akatale mu Ndeeba. Okusinziira ku ssentebe w'akatale kano Ssaalongo Kizito Godfrey, ekitongole ki Kampala Capital City Authority kyalemererwa okubaliyirira nga kkooti bwe yali eragidde mu mwaka gwa 2014 kyokka bakola gumu gwa kubagobaganya. Kuba buli wamu wonna twatuukawo twagenda ewa meeya wa Lubaga, twagenda ewa RCC wa Lubaga, twagenda ewa minisita wa Kampala, twagenda ewa road mayor, twagenda ewa minisita wa Works, State for Works, bonna twabatuukako nga tubasaba ekintu kimu nti at least bandiyize batuleka wano ekiseera nga bwe kituuka ekyokutuwa ssente zaffe 2022 ekintu ekitakoleddwako ekitafiiriddwako. N'olwekyo abasuubuzi bano abali mu mitwalo 2 n'okusoba ffe tetumanyi kiki kye tugenda kubakolera kubanga buli gye tutuuka batugamba mulindeeko tugenda kwogera n'abakulu naye ffe tetumanyi oba abakulu be baani. Mu ngeri y'emu abatuuze abawangalira mu bitundu by'e Nakawa okuli Luzira, Banda nga bakulembeddwamu abakulembeze baabwe basisinkanya abakulu okuva mu kitongole Kya Uganda Railway ku nsonga y'okubasengula era nga bano bakulembeddwamu mmeeya w'e Nakawa Paul Mugambe n'ekigendererwa eky'okulaga obutali bumativu ku ngeri gye bagenda okubasengulamu nga mmeeya Mugambe bw'annyonnyola. Tumutegeezezza nti nze nga mmeeya n'abakulembeze abalala tetuwandiikirwangako era tetukitegeerangako, tubiwulira mu mpapula z'amawulire na ku TV nti abantu baffe bagenda kugobebwa. Tumutegeezezza nti n'abantu mu kitundu kyennyini abagenda okukosebwa tebategeezebwanga mu butongole, tebabayitangako mu lukiiko lwonna, tebabategese, tewali nteekateeka yonna yakubaliyirira, byonna tebikoleddwa. Ne tubasaba nti ekirango kye balanga eky'okugoba abantu kiyimirizibwe era okugoba abantu baffe ku leero kusooke kuyimirizibwe ensonga zisooke zitereezebwe. Godfrey Omara nga yakiikiridde Ssenkulu wa Uganda Railway Corporation agamba nti ensonga z'abatuuze bazimanyi bulungi wabula balinda gavumenti esalewo eggoye ku nsonga zino. Naffe nga abaleerwe nga kikyalinze gavumenti ebeere nga ekola ku nsonga z'abantu. Doreen Nakajiri ne Jackie Nantali